Bannakyagwe n'olwaleero bakedde ku nkya okulindira Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ku lunaku lwe olwokubiri ng'atalaaga ekitundu kyabwe omukaweefube ow'okusonda ettoffaali okumaliza ekizimbe Masengere. Kamalabyonna wa Buganda bw'abadde ayogerako eri abantu naddala bannabyabufuzi abakuutidde okukomya omuze gw'okubba obululu kubanga kimenya ssemateeka w'eggwanga awagira enkola ya demokulasiya. Waliwo omuntu eyaŋŋamba nti Uganda erimu obubbi kubanga waliwo omugigi yaŋŋamba nti gwafa nti okutandika mu myaka gy'enkaaga awo nga baggyewo obwakabaka, myaka gy'ensanvu, emyaka gy'ekinaana gyonna nti eggwanga lyafa, ate waliwo abantu abaafa nalyo ne batamanya makulu g'ekigambo obuvunaanyizibwa. Obukadde obusobe eyo mu 65 obwa siringi za Uganda bwe bukuŋŋaanyiziddwa olwaleero era bw'ogatta kuzakuŋŋaanyiziddwa olunaku lw'eggulo busoba mu bukadde obuli mu 300. Bino Katikkiro abyogedde bw'abadde akuŋŋaanya ettoffaali ku ssomero lya St. John's n'agamba nti okubba obululu muze mubi nnyo nga tetwetaaga kuguyigiriza mu baana bato kubanga emiti emito egigenda okuzimba eggwanga lyattu. Katikkiro alambudde ebyalo okuli Mukono Centenary Bank, Namagunga Primary School, Namataba, Mukono South, Nakifuma, Seroma, Nakisunga, Kiyoola, Kisoga, Nakibunga, Katosi wamu n'Entenjeru. Era nga waaviiridde Entenjeru abadde yakakuŋŋaanya obukadde obusobe eyo mu 10,000. Bo aba Centenary Bank beebazizza nnyo Katikkiro okubasuulira omwoyo n'akyalako mu bbanka yaabwe era ne basuubiza okukolaganira wamu n'Obwakabaka mu mbeera yonna okukulaakulana. Mu kiseera kye kimu abayizi basanyusizzaamu Katikkiro olw'okulaga essanyu gy'ali nga bamwebaza okubakyalirako.